tayagala kukola ki kumanya nemugamba nti kankole maleko emyezi 6 mube ebintu byange gende. Omukazi nagamba bwe tosaana kintu kyonna ogwana butwa ate ngenda kutulugunya ekyokulya gyolina okubeerako. Nenziramu ne bamuyita omukyalo oyo yatwala ku office nemugamba madamu Laila bambonyabonya nze wano nsaba munsi. Omukyalo oyo mweche? Omukyalo oyo mu Ethiopia. Ngajendi wakazaliwa Arida. Manna, Nyondo Rozet sanzo kulaba. Mwabaki. Abantu bana batandiriza abantu. What is it? Nange sijjanga. Yakwa muntwalira genda beera wano ng'oyimye. Sambe yanwa. Mwana Dubai yatambuddemu. Wallahi nina engeri gy'onkutteko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, ebitambala. Ebitambala ze byankuliramu. Naume. Naume wuye yaze mu ofu. Nama wallahi. Mukama we kyatamukoze tekiriiko. Rozet nsanze okulaba. Naye gwe ekikuleetanga nga otugwako bubu kiki? Nediro nali bagamba nti okujja. Kugera mazima fale. Ku luno alayi tewatugambe. Kuba tuludde nga tugamba nti jangu waliwo ensonga ekuyisa. Naye nga totawaana. Kati lwaki watuguddeko obugwi nga toyogedde? Egwo nno omusango ngenda gukwata.
Aje talina walazeeko ko naye tali wala ali kumpimpiko naye nga kizimbe kinaye kaya kifulumyemuko. Naye maama wayinga kiba tekitambula nange kati nkopago ebiseera bino. Ojja kujja nkusomesa kuba buli design yonna asobola ogisiba. Oyisawo kalango tugambe tutujja kupa sente nofanya. Nkubuulira amazima si kuyisaawo kalango nkubuulira ekituufu ekiriwo. Amma tubalamusizza mwenna abatula bali ku media bane muje bali ku kasubire buli fine. Mubale kubanga mutambula munaffe olugendo lutambula lw'amaanyi. Naye olugendo luwanvu lutambula naye ate tulemera kukola ki tutuuka. So zekwa na mama Dubai waliwo ensonga gye bali bampitiramuko enkulu naye nange mbadde mulwaddemuko ebiseera ebyo na bagamba ate nembera nga ndibizemu emirimu gaji pabula wano wali Nyondo naye yakwata kati tabuza najina ya ebiseera bino babizemu naye nga waliwo omwana wanene wa mama Dubai yajanga akubidwa bubi era mwana oyo gyali ndowooza mwana gyali eyo munda naye nze erinnya lye likyannemye okukwata nze amanya gayo gannema oluusi okukwata ate sibeta n'abeerawo omwana waali kamukuyitire munda eno bayiza we ne Naume yazze ku ofo maze banga kinga tomulaba ono simaya passport card kanzi bujala ne kamba akasente Naume ate mama baby naye waliwo munnaye ate analaga wawafu waye mpapa mama baby wanabaze naye wala atusangira enga ye tuli fine tugezaako okubanga tubakalabya emirimu gyaffe mpola namwe batuzaamu amaanyi nga mutusiima emirimu gye tukola mukola kyamaanyi nnyo kubanga mutuzaamu amaanyi tubeera motivated era tugenda maaso n'okubanga tukola omulimu guno ddo si mwangu naye tuba tulina ate omukola basanyufu akaaba banange waliwo omwana yagiridde yabudaga waliwo omwana yagiridde eyo ebifaananyi mbirabyeko yasiridde olusiira naye nga bagamba bakamaabe mbo gaasi eyamwokyeza bebi osobola okuyitawo maama tebajja kukwata yitawo tuli waka so byebyo njalagendako Abudabi so okwosa enkya ndabe nga tulaba ku mawulire g'omwana oyo kyekigenda mu maaso ate nga bagamba nti ate omulamu gwakwekeddwa saawa tebamanyi we guli naye omwana onako mu feesi yasiridde omwana yasiridde omwana yayidde omwana w'omuntu yayidde ekyo obumanyi ne bagamba nti gaasi eyamwokyeza tumanyi ebisinga Mukama Katonda yamanyi naye bwe bulamu buba butambula ate Sophie naye alami namwenna abakontributeza ku kuddayo kw'omwana oyo family abantu bonna abasubudde ababaddewo babe Mukama yabakibabalira Naume ng'onyirira abaana bajati babano bannaye yono babigaalo baabo yoli omukyagwe tulina no daba mama liiso mukadde wa naye olina eriiso mala okugala nakese ntuleko bulungi ebi yemukulike nateera Safina otutabula mpitawo just nje baleko Safina mulenge oyagale atani aloga akadiringako anjati kati wemanga omumpitewa nekulukunyeko alala wekulukunya kukisengo kubotu nga wekulukunya nnyo si gwe mutono ofundire ddala bale obasoke kuba bana bajati bano betuli nabo naye nga ajati banaye nkwebaza mukwano balinyo balira ate nsubira ndoza sibe bokka naye nga mukazi oyo akoze obulungu amaanyi nnyo okubanga bambi abaana bakwatako mu ngeri emu oba endala bannange manyi mujjukira essaawa yange egudde naye nga manyi mujjukira omwana Naume gwe twasinkana ku union yali asula ku union Naume omwana yatukwasa ennaku bannaye nga waasulira ddala era netumunonayo netumuyita mama Dubai ebyaddirira netwabibalaga ne omwana yagenda ku mulimu nahandika okukola
Wade surprise mbate simanyi nti wali naume Yaza mna. Yangwese kulabeko naume. Yagambanga katata kange ne kampereza. Naume ogamba ki? Nini kiri osiku kwekakasa? Tukole ne luzungu. Tukole ne luzungu. Kubanga kano ka Luganda kati lwakusumbua. Luganda kakutawanya. So luzungu kategeera. Okay, greet someone who's watching your Nyondo Media. Good evening. Assalamu alaikum. Naume, thank you so much, the Nyondo Media, and our boss, Doctor. Thank you so much. Mommy, Dubai. I went for work. Thank God, Mom Dubai got for me work. I went, I came for off. Just for an off. Thank God, I was working in a foreign family. But God is great. And now the only thing remaining is a passport, which is with my agent, Madam Janet. Please, we request you, wherever you are in Ajuman, please help me with the passport. I'll be so grateful. Thanks so much if you give me the passport back. But I'm so grateful for the Nyondo Media and Mom Dubai. She is really, really so grateful in Dubai. I give thanks and to my mom here, Nyondo Rozet. She has done a lot and she really deserves it. Thank you. Okay, my dear. Thank you, Naomi. You're looking so pretty, by the way. The skin. I know you're using Nyondo Gleam these days. I heard you sometimes go to Mom Dubai's lotion and also take it. Not so. Yeah. You are shining really. You're looking so much nice. Thank you. Okay, so you said Madam Janet is the one with your passport and she stays in Ajuman. So, Madam Janet, please, I'm calling upon you. Please just have mercy on this little girl. We found her one day. It is now a few months back. It is like, is it a year now? I don't think it's a year. Maybe it's a year. It's like a year now. We met her on Union and she was sleeping outside. Then we picked her with Mama Dubai. Mama Dubai was able to get for her job. She started working without a passport, the so-called Kaliwali. See what she did? Yes. Then she started working, but she needs her passport because that is her personal document. Please just have mercy on her and you give her passport back to her. Muna Uganda Chala Janati, nayenga nsaba yenayino muna Uganda ngoli Ajumani ngomanyi muchala Janati wa Madam Janati aina office mwakolera taina office yena amanyi muchala Janati tusaba otuweko ku enamba ogirina nitayogera naawe twageza ko naffe era tetuzeemu naye nga twagala okumanyako omukyalo oyo waabeera politely tugendeyo mu kifo kye twogereko naye ng'abantu bw'anaaba agaanye and then we see what we can do. Manyi bannayuganda gye muli abali Yajumani bamanyi Janati waabeera. Madamu Janati waabeera mumanyiwo. So tukusaba Madamu Janati tuleme kutindika kugenda okujja eyo yogerako naffe tuba tukubidde tuba tukwale messages zaffe ziddemu ate tuleme kujja ate eyo na transport waffe ate oba oliawo biza okuvamu ate nga si birungi. So tusaba ina amanyi Madamu Janati waabeera gutekereko just kabaasa ku simu zaffe osobola okuta ku namba y'essimu 0525 notuteekako ka message notwagirako ona waabeera ali netufuba okulaba nti tumulaba omwana yeetaaga passport ye. That is the reality. However, she's working nate era document ye agyetaaga bw'anaaba tusa okufuluma agenda kufulumya ki agyetaaga because it is her personal document. So by all means abeera akola ki agyetaaga naye nga byebyo. Yes. You are so shining. Thank you so much. So katusabe Madam Janati akwatibwe ekisa atuwe passport yo kubanga yo tugyetaaga kyekituufu. Madam Janati twagala kukozesa mpaka twagala kwogera bubi nekkiriza ogereko naffe ate tuleme kujja mu bubi ate bitwa tugende tetwala mateeka mu ngalo no
naye ate kyetula kumalaga kireka kugenda bwe kityo passport y'omwana just tugisigaze kubanga ebisinga obungi bino bikola ki obitegeera you really know what happened you know very well tetulaga kunnyonnyola nnyo but you know each and everything kakati mbadde amabegako abo bampitako bambe omwana ali wane tulina kubanga tugerako naye story ye ekwasa ennaku bampitako kusimu kalono tono saabimalaayo naye nga ne bakola ku bifaananyi ne bampeerezaako muno mwonna nga bamukuba emigo gyasala bankuba n'okuluba emigo bakama be gyali akolera naye tulina kubanga tutayitamuko story empolampola and then tulabe ekibeera ekyokuyiga oba ekyokulabirako eri bannayuganda baffe bonna baganda baffe bannayuganda yonna gye muli gyonna gye musinzira bali e Uganda n'abali wano ku ddungu mulabe n'ekigenda mu maaso so agenda kuba nga asembera ku waneno katono akumyeko naye mande binayo nkulamusizaako bebi ali atya Jali mulonje mpozi ne mama ng'oshayininga agwasega. mama Dubai omwogerako ki Mama Dubai banga limaze. Let me say lifetime. Sige agamba nti banga limaze mu Dubai. Naye ebbanga limaze mu bulamu bwange. Mbadde mu mbeera noonyeza obuyambi mu bantu ab'enjawulo. Mikwano. Nemunaye netaba yakuyamba. Nemune mama Dubai okubanga tatumanyi tamanyi gye tuva tamanyi bitufaako n'asalawo n'atusembeza ogwo nno guba mutima sembeza omuntu gw'otamanyi mayitire ekisooka oba olusikinze in case something happened to that person abeera agenda that is it yes so she risk a lot ogamba nti kambe n'abaana b'abantu tafudde olwayinza okujja neyettira wuwe kituufu olwayinza okujja nabba n'adduka omwana yogedde point She really have a big heart to take that responsibility. Bambi. So we're so grateful. Thank you so much. Thank you so much. May God bless you because there is nothing can pay you guys, only God. Amen. Thank you so much. Amen. You're welcome there. So baby katusubira ali fine. Yeah, she's fine. She's fine. Thank you so much for everything. Akuyambako ku mwana. Everything. Bambi. I don't even wish like to tell my mom this is bothering me. Wiki oli muzuminga yefula ayitawo nga kyonna kyekiri n'okiwa ki ekinsumbiye mami Dubai ne bannange bembeera nabo bano bonna okubeerawo nga tebagamba nti omwana akaaba akola what but ne bakuwa amagezi do like this kino tokimanyi kuyambako so nina bingi ebyempitamu it's a lot but at least when I'm here, they make me to be comfortable more than I was. Bambi. So I'm so grateful. Thank you for being appreciative, Mukwano. May God so bless you too as well. Come on, ma. Mwana ngoli munaku egeze wala. Ani mwana ngolooza mpawo kitakya. Tubuuze koddiya. Amanya gange bampitadde nkasalida. Najja mu Dubai okukola nga naleetebwa omwami omu yeyita Rayani olumu yeyita Saburo Rayani olumu yeyita Saburo Rayani eddoboozi ttono tuli wabweru yale mama baby mama liiso eyogerako nnyo maama wange amanya gange nze Jennifer Saludaya nga najja mu Dubai okukola nga naleetebwa agenti omu eyeyita Swabur olumu yeyita Ryan Juli jangu bwe yandeeta n'abako ofiisi emu gye yantwalako n'atuteekawo eyo ofiisi nemalawo wiikisi bbiri ezo ezaggwako banfunira ennyumba neŋŋenda ntandika okukola omwaka ogwaggwa 2021 omwezi gw'ekumi 18 ne bantwala mu nnyumba y'omukyalo omu ali eyo Alwaida omukyalo oyo bamuyita Aisha Baraka bwe natandika okukola yasooka n'alaga nti muntu mulungi oluvannyuma n'akyuka nenfuna chance nenkubira omukyalo wa ku ofiisi eyanfunira omulimu nemugamba mbadde nsaba bankyuse omukyala sijja musobola yeeyisa bubi omukyala bwe yajja oyo w'oku ofiisi teyafaayo okumpuliriza yadde okumunnyonnyola mbeera ki gye mpitamu bwe yajja yantuukirako yankuba bukubi nga takubuuza nako nti oba ki nako oba ki n'agamba nti
Bannayuganda temwagala kukola mwajje nga mulowooza mwagala kwebaka. Temugamba madamu nze njagala okukola naye before nga tonnankuba wandibadde owuliriza sayidi yange n'otawuliriza sayidi ya mukyalo oli. Lwansonga bali boogera mu Luwalabu ate nze nga sikola ki sirumanyi. Nankuba yankuba nankwata zino enviiri zaali nnyingi nankwata nansika nankuba omutwe nagugunda waliwo engeri y'ekidrowa nagugundako najjamu akagato ke yali ayina nankuba ng'afaayo nnyo okulaba nkuba mu feesi naye nga ngezaako okutaasa amaaso. Omukyala n'akwata emmotoka n'agenda n'agamba tolina kyogenda kukola ogenda kusigala wano ng'okola. Namugamba madamu mbadde nsaba bankyuse kubanza omukyala sijja musobola. Omukyala ankuba ampisa bubi. Omukyala teyampuliriza yakwata kukwasa emmotoka ye n'akola ki n'agenda n'addayo ku ofiisi. We nafuna chance waliwo abaali bazze okukola. Bangambye olinako ensale ez'okukuba. Ye madamu ninaako ensale wiiki osobola okujja n'okwata omwana omulagazi ojja ogirabirawo gino emiggo oba osobola omuzuuminga simanyi kubanga sometimes abantu babeera bagamba balimba naye ogiraba gino emiggo sisuubira nti yava nagyo waka waabwe nga bwegisaze. Nali sigirina gino emiggo yankuba naye omugongo guno gwonna gulinamu. Subhanallah. Wiiki ogenda kikola otya? Kyusako eno tulabe. Watajjamu. Alaba emiggo oba osobola okuzuuminga wiiki. Olaba ne guno wano eno ogwasala. Bwegusi. Bwegiti. Wano ekintu kisebusi nga wabaddewo enkovu nga nnene nekino kyazimba bwekiti. Wano eno yaliko nga nnene. Nembeera nga sisobola na kussa bulungi yadde okukola ki okwebaka. Bwenadduka nafunye chance omulundi ogwasooka nafuluma nengenda ku poliisi nendipootinga. Abapoliisi ne bakubirwa ono omukyala yantwala mu nnyumba eyo okukola. Bweyajja n'azaayo mu nnyumba eyo ate kyali waasi nalinga aba eyeetambulidde olutalo olw'amaanyi. Oluvannyuma nga sinagenda ku poliisi nali nkola naye ate era nga sisasulwa nga buli wensaba ssente buli wenjogera ku ssente lubeera ng'olutalo nga nkubibwa ng'omwezi gugwako omukazi nagamba sigenda kusasula. Nemugamba madamu lwaki tonsasula? Nagamba saagala ate ogenda kunkola ki? Nagamba ekisooka tolina agenda kuyamba, tolina gy'ogenda kuddukira, tolina kyoyinza kunkola. Nemugamba ate nga nkeera ku makya nenkola byonna buli kimu nenkikola. Nagamba sigenda kukolera na visa obeere mu Dubai obonebone tolidda mu nsi yammwe. Oyo madamu omukyala eyantwala okukola bwe yajja byonna namugamba mpaayo just 10 minutes nkunyonyoleko ebitono. Nembimunnyonnyola nagamba oba teyakolera visa tebinkwatako gw'omanyi engeri gy'oliddayo mu nsi yammwe. Tebakoma ku ekyo. Ebbanga lye namalayo emyezi 5 nakola saafuna ku musaala. Tebakoma ku ekyo ne bakwata ebintu byange byonna ne babitwala, pasipooti, essimu n'engoye. Yandekera engoye 2 ne bandekera n'empale ey'omunda emu.
n'akalega. Just byali oyambadde. Yeah. Bintu nali nyambadde ne biwasigaza. Ne bampayo n'olugoye olulala lumu, t-shirt ne blouse. Ne mugamba ebintu byange temubitwala kati engoye zange mubitezaaki. Nagamba tombuuza, n'azikwata n'aziteeka mu motoka n'essimu yange byonna ne babikwata ne babitwala. Ne baŋŋamba wadduse mukugu okuva watutte $5 million. Ne mbagamba nze mbadde wano ebbanga limaze wano emyezi 6 nga sisasulwa ate nze mbadde bampanga ssente z'omukyala n'enzikwata n'enziteekawo buli kimu nga ssente manyi we ziri. Ne mbagamba ezo $5 million ze nasobodde okutwala baali mu biseera bya kusiiba. Ne bagamba mbona tutte ssente z'abantu abanaku abatalina bwogerero. Ne bagamba ngenda kwongera nkola emyezi 6 nga sisasulwa oba okusibwa emyaka 5. Ne mbagamba sinatwala ku ssente naye olw'okuba nga njagala okukola nzireyo ewaka ngenda guma nkola emyezi 6. Monte ngende ewaffe. Monte ngende. Kwegyo emyezi 6 gye bagamba nakolako omwezi gumu ogwokutaano. Naye nga buli lunaku omukazi akeera kunkuba n'antulugunya n'emmere nga tebagimpa. Nga mu wiiki bayinza ayinza okuwayo afu y'omuceere ate nga gamba gwe noonya ssente ogula emmere gy'onookola ki gy'onoolya. Bw'aba akuwadde afu y'omuceere eyo nagamba ogifumba ogirireko nga wiiki ebisigadde taaba tayagala kukola ki kumanya. Ne mugamba nti kankole maleko emyezi 6 mumpe ebintu byange gende. Omukazi n'agamba bwe tosaana kintu kyonna ogwana butwa ate ngenda kutulugunya paka w'oliva mu nnyumba. Nga byogera mu lulimi ki? Nga byogera mu Luzungu. Nga byogera mu Luzungu. Ne mugamba ogenda kuntulugunya naye nze sirina musango yadde wanteekako naye nga ndi shuwa oyo omukazi ye yakwata ezo ssente n'akola n'azirimbalimba. Kubanga lumu nali nongoosa mulimu ye n'agamba wandibadde oli mugezi nesongera kukola kye nakola. Kati nebuuza ki kyaŋŋamba kye yankola n'ensirika saamuddamu. Nemberayo nga nkola ng'ayinza okukwata bw'ati essimu n'agisula wansi n'agamba gimpe n'akuba ng'alina omuggo yagusibako solotepu ya black n'akuba without nothing n'ava eri n'akuba bukubi ng'alina ne mutabani we ng'agamba leero ngenda kuyita mutabani wange akukube. Najja ne boogera mu Buwalabu ogenda olaba mutabani we ng'akutte omuggo. Nga wa myaka emeka omutabani? Myaka 3 kamukulu musajja mukulu ng'omutabani ng'akukuba ng'agamba sobola wuliriza gwe nze mpuliriza bya maama wange. N'omugamba before nga tonnafa wandibadde okola ki ompuliriza lwaki owuliriza maama wo nga sirina musango. Nange mumpulirizeeko kuba nze sirina musango. Bankuba n'embeerayo nga bantulugunya n'ekyokulya nga nkola naye nga n'emmere ogiryako eyo okusaawa nga 6 ogw'ekiro ate nga gw'olina okwenoonyeza ekyokulya nga ne ssente tozirina ng'ayinza okuwayo 10 dirham. Nagamba genda onoonye ekyokulya gy'olina okubeerako. Nenziramu ne bamuyita omukyala oyo yatwala ku ofiisi ne mugamba madamu Laila bambonyabonya nze wano nsaba munsi. Omukyala oyo muki? Omukyala oyo mu Ethiopia. Mu Ethiopia? Ne mugamba munzijeewo lwakiri mufunira ewalala ngende nkole nsasule ssente mumpe ebintu. Ne bagamba tolina ky'oyinza kukola ne bw'onoogenda mu kooti. Ne bw'ogenda mu kooti sigenda kuwa passport okujjako ng'emyezi egyo 6 giweddeko. Ne mugamba nasobola nkyokola emyezi 6 nga sirya ntulugunyizibwa ate nga n'okusasula sikola kisisasula. Nagamba tolina ky'oŋŋamba n'akwata ekkubo n'akola ki atambula n'agenda. Kati awo ewajjira omwami yali azze okusiiga langi ne musaba
namba y'essimu nga nina sisita wange ali Abu Dhabi ne mubuulira embeera gye mpitamu nangamba ngoberera Nyondo Media ku social media kankuwe namba ya omukyala amuyita Mama Dubai omukubire olabo basobola okuyamba nangamba todda ku poliisi bakubira poliisi ejja kukwata ekole ki ekuzze mu nnyumba era bate basobola kuwuliriza nga bakutulugunya era kyekimu kye bagenda okukola enforcing bw'okola video nga nzikiriza nga ndi willing okukola nsasule esente ezo ne bakozesa video naye saagikola lwakwagala ensonga nali sirina choice nga sirina buyambi bwonna lwansonga n'essimu yali tempeebwa n'ebbanga lye namala ennyumba eyo nali soogera na famire yange paka we nafuna chance waliwo omuvubuka yali aza okusiiga langi ne mugamba nsaba onnyamba ompe ku ssimu y'okubire ku sisita wange njagala kwogera naye omuvubuka n'asooka n'atya naye bambi oluvannyuma nampa essimu nangamba yogera mangu nekubira sisita wange ne munyonyola embeera gye nalimu nangamba ngoberera Nyondo naye kankwa essimu y'omukyala gwe bayita Mama Dubai omukubire omunnyonnyola aba oba anaakuyamba kuba ndaba ng'ayamba abaana bangi polo we nafunira chance omukyala namuleka asaala nenfuluma nenkwatamu obugoye bwe nali nina nentuula mu takisi ngeri gye nali sirina simu wa takisi yeyampa ku ssimu ye kalaba ka Mama Dubai wakawandisa somewhere namba ya Mama Dubai ngiwandiise nali ngiyina ku kapapula omwami yeyampa ku ssimu omwami yeyampa ku ssimu mami naku zino otambula banga yomuna okuva ku makya toliiwo owedde nga takulabako ningamba wayikamba tuze gonna abasangira kuliko eyo Mama Dubai sirina kipya olinga gwe omugenyi nebenagesa afe enaku zino weyagala tokyakwatibwako togambikako oli mu bbanga bwoti omwana mama gwosookerako okubuuza mbe omwana alimubuuza kubanga wakufaako nnyo tabimanyi kuto aya tuwiki abuuze ku wiki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kale Mama Dubai wiki yali fine finally zizo tuba tukyagenda maaso n'emboozi ono omwana naye bana akatuuka faida kuba faida yangambye mbona Rozet nno kati omwana n'okunyirira anyiridde okusinzira we yajjira neŋŋamba kumutokako nenga kakitegeeza yali afaanana ati omwana w'abandi kale teyali mu mbeera ennungi yankubira essimu nali naneebase kumakya naŋŋamba ndi mu takisi konzi oli mu takisi gwani olagawa kakati nemugamba olagawa bwennya bwesosoka kunnyonnyolako nnyo tewennyonnyolako nnyo njagala osooka weebaza omwana ava okukubako surprise kati yakatuuka ku bawala walina gwamanya atera omuwaayo ku bintu naye kuno akisusizza bamuyita jiiro kyankoze kyetaaga n'obirabako n'obirabako saawa zino maama okuzaala kujagaana kikuna ozaala mukulu ozaala bakulu nga bbumbuzi tutole kusala natodde salaamu assalamu alaikum warahmatullahi waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh sensukula kale Mama Dubai kinnawe bale kujja kati nawe meyo banange nawe musanza aleka bulungi bikyagaya ne Mama Dubai banange you know they really appreciating abana basima byokola Mama Dubai ka passport kange smane katata kange ne kampa bambi komanga bulungi yani ejiru iyo nafe tutidemu ali nka hijiru jiru bambi tweyanzuzza jiru jaleyo munda onange oba muyita ababuuzeeko ajja tubuuzeeko jiru
mwene yakwata yagala nnyo ebintu bya kamera. Aje wachi tumulabeko. Bagamba okuzala kujagana gano makula. Nga tebanaba bakukyali. Chai, Farida. Farida tuwalana. Bambi jiru aliwo. No. Bambi bashala ate mweba. Bana abana. Mama ono mwana nga atunula ennaku naye maama buli kimu kijja kuteedera munaye Mukama Katonda kasaawa gy'ava mu Dubai tewali kijja kugaana inshaallah yenna atunula ennaku banaye omwana mulaba nga mukovu simumanyi bunene bwe naye omulaba yenna nga mukovu aweddeyo omwana w'omuntu nedda ateredde obuzibu ebintu ebiwanvu bakyasobola okugamba ebintu byebyanti biwanvu ogeddeko naye kasobera tukyagenda mu maaso just agambye awo abadde atugambiddewo yajjira ng'afunye maze okufuna ennamba ye y'essimu najjangali yankubira nagamba ndi mu takisi enzija namugamba onaani nangamba nzijawo netaga kubuyambi era ndi mu takisi nenga lwaki wankubidde kakati olunsuddeko nange ate nzijudde nangamba kalisena wakulaba kuba ndi wa takisi kankuba eddereeva kati munabira neddereeva nga muki kimunauganda nengamba namugamba kale jangu naye munaye sikyagala nnyo nnyo kati muntu gwesoogedde naye kumanya bimukwatako kukola ki kumala gamugamba nti jangu nawe ensi ogimanyi ate noba tolina musango kizibu kyakwekuusa nti nekuse nnyo ojja nokinomugaa naye sirina musango lwaki mbasikola ki era bwe yatuuka n'ayingira era namubuuza kiki jiru ali luddawa gwe jangu mpise ku jiru ajja okusabisa okulaba walungi ki jiru jiru kwata gwoyatuuzeeko Nze sagala nnyo kamera kikwatagayagaso bana empala kalaawo tirikum kama amiina naye tebisinga byonkoledde mami ngombeereddewo mami mbeereddewo ensinga ensudde mami tewansuula abantu nga baneeganye buli omu nga nkyaye ne famire nenkyawa naye gwe tewankyawa ate nga tolina bumpita banga ddene kuba ngenda nenkola oluusi mbale ngenda nenkola nga sinafuna awantu wensobola okukola banga ddene naye kati ndafunye badde nze ku off kati nabagambye kange kanfune off naye nga nzija kwebazaako mami wange katono kendeese mami nsaba okakkirize katono tebisinga byonkoledde wano mmaze naye ebbanga kangambe nga lya myezi nga 7 ogenda mu mwaka kale omulimu gwaki nga neyanzanya mami neyanzeke ejiro onaoze Mukama muna ejiru ajjukira nnyo nnyo ajjukira nnyo bandu buli lwajja embira neereeta twageze kupatitayo tunakusinkana wabanga n'abaana babye bojoyamba mpolampola nga tunakusinkana nafe abamu kyali kyadda addaga emyezi 7 kaziringa mwezi ebimusibita naye nga tuyisiza mu mwaka omwaka naye addaga bakyawo bamwezi nga 7 ali bagweza omwaka guwezi era nekyakira tugenda kuguweza kumpi omwaka gusobyeshakira omwezi gugenda omwaka gugenda kuwera kale oli mwaka gumu nagusoba naye kyonna kyekiri twebaza Allah jiru tweyanze nyo tweyanzeege bambi nsaba Allah akuwe bulungi bwereere abaana bamu batebagala kamera olw'ensonga ezitali zimu
Leo omuntu atayagala mulaba nti ali ku kyeyo. Aliyo omuntu atayagala kumanya mbeera gy'alimu, omuntu kumanya mbeera gy'ayitamu. Kati ebiseera ebisinga namusiba teeka mu kamera. Olw'ensonga ezo n'ekirala bannaye gibbe yanze. Omwana badde akyamaliriza. Jiro omulabye? Amina. Nina oli mulungi mami agamba ojja n'omukolera emirimu. Waki mama tera kizito atuwadde challenge abamu olusi tufuna tulya kutekane okuziza kuba mu mutima. Kati kasoko mwatubalire yondo muza. Ate otambudde omukubire bamasimu Dubai. Dubai we namukubira esimu. Nemugamba amanya gange, nemugamba mami waliwo sista wange yali Abu Dhabi yampadde ennamba yo. Naye mbadde nsaba onyambe sirina wakusula, sirina wakudda. Ami Dubai nangamba nedda sigenda kukuyamba. Ensonga atuyamba abaana ne bamala ne batwerabira abamu ne batufuukira ekizibu. Nangamba essaawa eno nkubidde ngenda ku poliisi mu misango gy'abaana. Nemugamba mbadde nsaba ompe chance tetufaanagana. Teyali mubi era neewuunya nakkiriza namugamba sirina simu nangamba nemugamba enamba eno gwenjogera ya wa taxi ya esimu yagimpadde. Nangamba kale mumpe njogere naye teyali mubi natuwa location natulabira okutuuka wali wasula. Era we natuukawo nemunnyonnyola nanyongera nambuuza nemubuuliramu ebitonotono bye nali simubuuliranga. Nali manya ajja kuŋŋamba oba genda naye neewuunya omutima omulungi gw'alina. Yaŋŋamba beerawo tujja kulaba engeri, ngenda kulaba engeri gye nkuyambamu. Bambi nampa ew'okubeera ew'okusula n'ekyokulya ate nga simuwadde yadde n'ekikumi. Naye essaawa eno obulumi bwe ndimu nti ebintu byange byakwatibwa, paasipooti yange yakwatibwa, essimu yange n'engoye zange n'ebintu byange byonna ne babinzijjako ate nga n'emyezi emirala saasasula. Ne baŋŋamba nina okubawa $5,000,000 ezo ze bansibako ze baŋŋamba nkolere vidiyo bwe mba njagala ebintu byange. Ne mbagamba nze sirina ssente. Ne baŋŋamba bw'olifuna ssente olitukubira. Awo nga baŋŋamba mbawo obukadde 5. Ne mbagamba nze sirina ssente, sirina gye ŋŋenda kuzijja. Ento bwe natambula n'enzira ne ntuuka mu bulamu bwa maama Dubai. Paka nakakati. Kakite banga kiwokya kiwozesa kati banga ki? Maama Dubai mpezezaawo weeks 3 kyanganzija. Naye nga mpa buli kimu, ekyokulya, ekyokunywa, ew'okusula. Si byangu omuntu okukkiriza okubeera ewuwe nga talina ne waakuyita. Era nsaba Mukama amuwe kyonna kye yeetaaga n'abaana be. Kyokka kye musabira. Kati Mama Dubai enteekateeka ki eriwo ku mwana? Mama Dubai kati enteekateeka ki eriwo ku mwana? Enteekateeka eriwo bino bina ebipapula bya omwana ono era sisita we nga bwagambye nti sisita we yakola ki? Yamutuwa essimu. Sisita we yatuwa eki? Eri mu mutwalo. Basi. Naye kyonna kye overset kyandibadde nnyo kyamaanyi. Niwo obuzibu okubanga passport ekola ki? Teriiwo. Naye lwakuba nti ekirungi nafuna muganda we nayogerako naye. Kuba namugamba ateeke mpayajja na simu, namugamba teekamu essimu ofune ku nnamba z'abeewammwe nsobole okuba nga tukola ki? Twogerako nabo, n'azifuna n'abiteekamu. Era akantu kyasooka okumpa ke kano okundaga restaurant w'abadde akolerayo. Namugamba kati byonna tebiina makulu kuba oba tusobola kuyingira wali owantu w'otamanyi kuyingiramu era. Kati nenkola ki? Nenkwatagalamu ne muganda we n'aŋŋamba
Mama Dubai tweyanze kena ngenda kuyamba ko sigena sulira muki mulimu gwange kwa sister wange ddala nasindika odira mu lunana kati nga kuliko commission nangamba nfuneko ka commission ke ka 5 then nokumugulira ku bintu ndongola kati azemu nanyirira bulungi kale bambi mwebaza kuba nti yasulira ki muganda we kati obuzibu obuliwo bwonna mu kyo twetaaga okunoonya agent we. Agent kazoka be yali amanya. Ryan. Yeyita Swabulu. Ona ku bifaananyi bye. Ekifaananyi kirina nakiwaddeko ku Mama Dubai. Nye kati kambuza ekifaananyi simu ogifunye ote ya agent wo. Wali wabiwandiika? Nkubidde sister wange namuwaako ku namba y'essimu. Nsimbula okuva e Uganda ne mugamba omuntu wati yankutte. Naye nze engeri gye banjijjako essimu yange. Wali kyalina namba? Badde sirina namba ye. Ate nga sister agirina? Ate nga sister agirina yagisevinga. Naye ekyo kintu kikulu tolaba. Kati muwanda okugerako nayo agent. Suma! Agent namukubira. Mama, nono mwoko walabo ng'anyirira okufa. Suma! Ng'onyirira okufa. Mulaga. Agent oyo namukubira essimu nga bantulugunya nga bantaddeko omusango gw'obubbi kuba ono omukyala yennyini ku ofiisi gye yatutwala yajja ne bateekako oyo agent. Ne mukubira ne mugamba bampisa bwe bati naye mbadde nsaba onnyambe oyogere n'omukyala gwe wantutteko bankyuse bampe ennyumba endala. Agent oyo naye teyampuliriza yagamba waayo ssente z'abandi bw'oba toziina bakusibe. Ne mugamba oyogera bw'otyo olina mu kiseera kya kusiiba naye bw'oba bw'otyo bw'oyogedde Mukama ajja kusasula. N'agamba tombuulira oyo kasasiro bw'oba omanyi watutte ssente zikwate oziwe bw'oba toyina bakusibe. N'ajjako essimu ne mugamba nze sinnatwala ku ssente lwaki tojja kuba nze gwe mmanyi gwe watwala kweno ofiisi. Agent n'ajjako essimu teyaddamu kwogera nange naye n'adda ku ludda lw'abali ng'awagira kimu nsibibwe. Nga saddamu kwogera naye yadde omukubira essimu. N'omuleka. Kale saawa eno sister yadda okwogerako naye omuntu mulala yenna. Sister yadda okwogerako naye agent. Sister wange yayogerakoko naye n'amukubira yamuvuma buvumi. Yamuvuma ebigambo byali bingi n'amugamba. Oludde namba kati weeri. So tunoonyeko omukwano. By the way, waliwo abantu betukoowoola ne bajja mu bulungi ne bamaliriza ensonga. Kati nakubantu bamuzeeyi abamu egiti omuntu amufunye Trevor era najja n'abeerawo ne kya contributing nga Trevor we balennyumba ddala buteebuuka na butalemerayo. Bannaye mugitwasaganyiriza wamu embeera. So naawe yani Ryan yenna amanyi Ryan Swabuli yenna amumanyi yonna wonna wabeera tusaba otwe ku ndagiriro oba gwe kennyini ku namba zaffe oyogereko naffe tube ki ekyaba omwana tumuyambye tutya. Kati omwana ono sendaba kunoonya Swabulu naye Swabulu mbadde nze nkusaba oveeyo nga tetunnakunoonya. Tetugenda soka tusaba ekifaananyi si bwe kiri. Abantu abamusooka tubawa ekitiibwa ng'abantu. Naye tugenda mukowoolera wano singa olaba kavidiyo kano oba omwana yenna akkubira nti waliwo omwana bw'ati gwe waleeta. Kati singa tajja bw'ati tumunoonye tujja mufuna. Si bwe kiri? Kubanga oledde ekifaananyi tukirina tujja kitimba bajja batulagira waali. Kwati si kyangu si kirungi osooka otimba omuntu kuba osobola mutimba nga n'omwana alinako ekizibu kye ng'omuntu. Kati tumukubira omulanga yenna gy'adda ajje tulabe ensonga z'omwana n'afunye atya passport. Tosobola asindika mwana mu Nyondo Rozet ng'asuula mu kkubibwa. Ate Abakameruni abo tebabawa baana. Omukameruni oyo yabadde atunkanira mu bakusasula kuzibu. Otuusa n'omwedwa mu kyenjisa ne tumugjayo. Kitegeera. Omwezi ogugwako ng'omwana atandika mugamba sina nange naawe nnyo okukyayo omukalu. Kitegeera. Era ndowooza wamala biyingiramu era obyomusasula paka bwe yavaayo. Naye mwenna Abannayuganda bambi baleeta abaana b'abantu omanyi omwana wano abaawo naye singa amala okuva mu bulamu bw'ensi eno omanya nti onoonyesebwa. Kyandibadde kirungi ne basula obuvunaanyizibwa bwe ne butandika nga bukyali kati ng'ono nze nyimanyi agent avaayo mangu.
ne tumaliriza ebintu bino bulungi. Kuba tugenda batukwaddako obusowa bulaba netulina kye tutyera. Naye nga kyonna kyekiri kyetusabe Katonda omwana naafuna empapula ze ekyobuyambi kyo tekyandetaaze buyambi bwe nga ye wabula obuyambi bwe twetaaga bwa paasipooti ye. Tetwetaaga nti batwetaaga ssente naye twetaaga paasipooti y'omwana n'engoye ze ayogere nabo kuba bamutulugunya bakole kikwafe nali nzira wali ku poliisi gendawo ate noyanga nti poliisi yafuna kuyambibwa segeera nengamba ate kati nabizibu bamusudde mu varsity biki toyina otandikiramu oyo mukito mumanyi namumanya tomanyi na bwabeera okitegera ebintu bwe bitulozeti naye nga kyonna kyekiri tusabe Katonda abamanyi omwami eyo tusobole okulaba nga tununula ebintu by'omwana ono okitegera amudizibwa ebintu bye teyasasulwa lwakuba kirungi nti sisita we yanyambika tusetaaga buyambi bwe kimala kyeyakoze nze we nakkiriza nti omwana ono aleka abadde abonaabonanga ne famire yali ekimanyi kuba yagezangako nnyo nga bamuga nfuluma naye otuukidde waani kuba muganda wali Abu Dhabi era ono we nakkiriza kuba namwesimu muga nsooka ogenda n'abantu kati nakaaba nabo nempulira nga ate bakaaba ne mugamba ate mukaaba kasita atuuse mumuyise emikono mu maaso mugamba alhamdulillah wakati watuuse no atalina passport ekikulu obulamu bwe bugagga Nyondo Rozet nnyo ate abo ne batafuna chance kufulumayo ne babeereyo ne bakwatibwa ewantu nga wangali ne babonabonereyo mwana wanyabo naye ng'ate abaana olabanga emiguwa weetadde nnyo miguwa otuuka ofiira wano weekuleko omulango omanye nti ate oddeyo ku mpapula n'oba tolina passport sijjako yayera bajjukiza Speed Express Tours and Travel ate nga tuteekamu essente empya n'enkadde okuba nga afe Nyondo Media tuyimirawo tugirawo ne ku mbeera z'abaana mugiremu oba endala ng'ate kampuni eri legit ekola visas ez'emyezi omwezi ogumu myezi ebiri ekola ate n'ey'abasuubuzi visa ekola air tickets ate era erambuza abantu n'ebifo amawanga n'amawanga gwena ali yali yagadde okuba nga atambula wonna walikoza Speed Express Tours and Travel omwana yenna ali munene ngaagala kuba nga akola visa change Speed Express Tours and Travel eba ate nga ekimala osobola basaba ku nnamba zaabwe z'essimu kozire ku screen yaffe nate era osobola noonyaako ku social media platforms zaabwe zonna ez'enjawulo gamba nga TikTok, Twitter, Instagram ne Facebook gyebali obe ngomanya ebisingawo ali e Uganda branch jeri ali Abu Dhabi balinayo branch Rwanda branch jeri ampozi ne wane no Dubai ate ngeri awo Bainia Square otukawo ekizimbe we kiri bakiyita Dera Tower eri kiri opposite Bainia Square era ogenda ku second floor room number eri 202 oba sanga bulambalamba noyogerako nabo ebisingako awo nokulabiza kinyi nokulabina byonna nga byembamenyedde ate nga kampani ntuufu eritwala ali nate era nembagamba aba Booster Coffee Obsession Academy nga nabo abakugunyi wano mukugula abaana mu bintu by'emmwanyi gamba nti coffee era nga basinziira e Uganda branch jeri Abu Dhabi main branch none Dubai nawo branch weri kuno n'omwana ali eyo abataze okufuna omulimu ogw'omuto ogutakusumbwe ate agulika akasente akategerekako kozesa Booster Coffee Obsession Academy era nga ennamba zaabwe kozire ku screen yaffe okwo nate osobola banoonyaako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo gamba nga Twitter, Instagram, Facebook, TikTok obasangako nobeera nga ate omanya ebisingawo Okasa services for accommodation. Akola obwalo oyo gwolaba kala kunako obuyagadde bonna bukola nga bufaana bulungi nnyo nakuyoyota nate era nga mulungi nnyo mu bintu bya accommodations ayina rooms ziri very clean gonna agala akafo nga temuli noise kalabika bulungi nnyo Okasa services ate nga asangibwa Dera Park osobola okuba nga ate omufunako ennamba kweri okuba n'ogenda ku social media platforms ze n'otekamu Okasa services ku Facebook, Twitter, Instagram ne TikTok onobeera nga ate omufuna bulambalamba ndowooza katukomeye wane eno olunaku olwaleero naye nga omwana tugenda kuba tumufolowingako tulaba ekigenda mu maaso emboozi ye eri so touching ready naye tubadde wano nga tuli mukavuyovuyo bweraba nga story eno temugitegedde bulungi tusobola okuyida mu paati endala
ate ne tulaba ekigenda mu maaso naye nga tweyanziza nnyo tulina akatufuna wiki yabadde ku kamera buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, beddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Mugamba mutya baganda bange. Kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kye kizibu kyoyina oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah. Gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa, onoonya ya banga ki, onoonya nnaku meka. Nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngambe nnaku 3 oba emyezi 3. Ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya. Tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyaako Speed Express Tours and Travel. Yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels, okulambuza Dubai, okunoonya ku kisaawe, okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi. Gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba. Ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda, Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay oba oli eyo mu katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa. Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Abawagizi baffe abalungi abanyondo green bannange mwebale nnyo mwebalira okutuwagira era mwebale nnyo okubanga ate mutwesiga olw'okusaba kw'abangi okuba nti ate tubongeramu ku products kubanga mweyongere okubanga mutwesiga n'abaami badde mu complaining nti bannanga banyondo giri mufaata abaami nga mutusuuliridde ate nga namwe mwina ebizibu byammwe n'olw'ensonga eyo twasaze wate tubeere nga namwe tubakwatako era ensonga lwaki tewalese ku ddagala ery'amaanyi g'ekisajja jjukira nti abaami banene bagende bawangala waneeno ku ddungu olw'embeera ey'obudde olw'okuba nti tebalina abakyala waneeno kale ne babeera mu mbeera eyo ne balwawo kubanga ate bakwasaganya ekyembeera y'obulamu ne kiba nga ate kibamalamu amaanyi g'obusajja ate agali nakyo era n'ekyokuba nti ebiseera ebimu abaami batuuka mu kiseera ekyo kyagala okuba nga alina omukyala n'agenda maaso n'abeera nga ate yemazisa nga akozesa akasabuuni so ekintu ekyo twagezezaako kubanga ate tubalwanirira mubeere nga ate mudda bujja era ntuleeta ate eddagala eryo ligenda okubanga ate libagogola mwana wattu mubeere nga mudda ku mulamwa nga bwe mwazaalibwa katikayo kano okalaba okalengera mukwano eddagala eryo tuliyina bulambalamba just olinywera ku caayi n'obeera nga ate odda bujja
abakyala nga nkomyewo gye muli bannaye ekyensoso kyo tukyakirwanirako ddala bannaye mukyala lekera okubeera nga munnange olabika bubi leka ka passport kanene ke kaba kakutunda omukyala anyirira anyuma okulabako n'olwensonga eyo nga ffe abannyondo giriimu era twasalawo kubanga tubaleeta products ez'enjawulo ezibateekateeka ekizigo kyaffe munnange tekyerusa ng'owenna ayagala okubanga atulabika bulungi oyagala kusigala mu kalayo tukutabulira ekizigo kyo nobeera ng'osigala mu kalayo oyina mbalabe oyina black spots mwana wattu tuzijja mu ffe abannyondo giriimu n'onyirya nobeera nga ate olabika bulungi ddala era nga baga yaffe gye tupakingamu eya Nyondo giriimu bweti bwerabika mwana wattu so oli yenna wajja nakwetera ebintu nga talina kantu kaneeno mugambe munnange weerimbye nedda tetwetaaga so n'olwensonga eyo tulina n'eddagala ery'okukyalira ensuko abaana batakyalira nsiko oba oliawo ng'oyagala kwongerako eddagala weeriri mpozi n'ekyogo ekyomu mazzi n'ekyogo ekyomubizigo nakyo tukirina tulina n'eddagala lirisala ku lubuto egamba oyagala okuba nga ate ofulumya ku bicaafu okuva mu lubuto lwo era n'obeera ng'olusalako mwana wa nnyabo tulina era nga bwala products weziri waleno nyingi nnyo zemmenye ne zesimenye eddagala eryamugaba eddagala eryonkovu mwana wattu nalyo lyaze eddagala eryamugaba n'eryonkovu nalyo lyasomye jangu obeere ng'ate odda bujja otuddako ku sayidi eno bannanga abakyala ku kyenviiri tulina ebiviiri biibyo oyinza okuba nga weetaaga biviiri gy'obeera oli nga twetaze ffe tukusibe tubikuleetera banabeera mu biyumba nga oli bannama basobola okubasiba nze ebiviiri bino mbibaleetera buli kimu kyonna nkikola delivery temufaayo so tulina braids zonna tulina ziwiivu tulina ziwigs enviiri zonna tuzina buli kika kyonna kyobeera oyagala temutya kuntuma yonna gye muli nobeera bimeka ate ku bbeeyi ensaamusaamu nja kuba nga mbaleetera ebiviiri ebyo musibe kaviiri mulabike bulungi nnyo naye obagagadde okutuwa ku ssente n'ogamba nti ffe tukusibe ennyondo witini mulungi nnyo mu kyokusiba enviiri buli kika kya nviiri kyonna kyoyagala mukugu nnyo ate ng'era akoowola abaana mwenna okuba nga mujja abayigirize okusiba enviiri ne make-up musufu abayigirize okusiba enviiri ne make-up jjukira nti omulimu ogw'omutwe tegusingika so jangu obeeko nekyoyiga mutwe buli olyaga wona ensi tegenda kubanga ekulima engoye ezizo nazo tuzirina mwana wa nnyabo oyagala kwambala akagoye akakabi so nako tukalina nga teziva Uganda ngoye ennungi nnyo tweyunire tubeere nga ate tukwambaza obeere nga olabikira ddala bulungi ddala olw'okusaba kw'amangi ddala abaana bali mu biyumba bambi bagambanga banange Rozet singa ondetereddeyo ku bbumba singa ondetereddeyo ku bijanjaalo singa ondetereddeyo ku bushera mwana mwama byonna twasazeewo ne tubireeta tulina ebijanjaalo tulina ebbumba tulina obuwunga bwa kasooli tulina obuwunga bwa muwogo tulina obushera tulina byonna ebye-Uganda amatooke mayuuni mwana wa nnyabo mwenna nga mwasazeewo mwagala muzigo byonna twasazeewo kubanga ate tubibaleetera kubanga mmwe abaasabye yenze Nyondo Rozet ate nga mbeera mbaweereza ku Nyondo Media mwebale kutwagala naffe tubaagala nnyo